abalungi be basinga obungi ababi. Abalabi ba Dream TV, BTV wamu n'abatuulize baffe aba ku mpewo za Impact Radio. Tusanse nate okubalaba mu programu yaffe Nganzi era ennungi. Abalungi be basinga obungi ababi. Ng'omwanjuzi simulala yenze nnaku ya Aida Mpalanyi olw'ekisa kya Mukama. Ndi mukyala mufumbo era omwami wange ye mwami Mpalanyi Eric mulamusizza ku mpewo kuno. Mwebale kusharinga waliwo obuntu obutambula ku social media platforms ez'enjawulo. Twagala okwebaza nnyo nnyini ddala temujjanga okwo. Era mukulu Alex ndi naye wano. Seba abantu bakwagala bakuwuliriza bakulaba byoyogera bibazaamu amaanyi. Okay. Neewuliriza. Seba babuuzeeko. Kale abatuwuliriza abatulaba abatiki neewuliriza. Tongamba kintu ekyo. Kiriwa sebo. Bwe abantu bakwagala. Waliwo naye yankubidde essimu n'aŋŋamba. Kyekireetera abantu amalala ekyo. Ekintu ekyo kyagambye kituufu nti abantu ba renewing degree zaabwe weddayo mugambe akigaziyegaziyeemu abantu ba renewing ebitabo byabwe. Babirenewinga bagenda mu waliwo engeri gy'olina okweyongerako okumanya through seminars, through workshops, through what, right? Naye ekyo tekyandijeewo kiri nti ekikulu si kurenewinga degree, ekikulu butagamba bantu kurenewinga driving permit. Enjawulo eyo giraba. Ngitegedde ekikulu wabadde kye wali otegeeza nti abantu nga bwe batarenewinga bitabo byabwe oba bwe batarenewinga degree zaabwe ne driving permit obanga ogifunye oli munnayuganda omanyi okuvuga kiba tekyetaagisa kugirenewinga. So issue eri butagamba bantu kurenewinga driving ki. So meaning omuntu wagifuna eba yiye emirembe na lubeerera. So the issue is not necessarily upon renewing a degree or what. Naye nga nakyo kyakoze amakulu. Kisoboka nandi n'ekibuuzo nabagamba nti oli yabuuza ekibuuzo eky'obusiru ate nga kyamagezi omulundi gumu. Olidde nga kiri sweet and sour. Sweet and sour. Yeah. The bitter truth. Okitegedde. Naye ng'ekikulu kiri omuntu avuga emmotoka buli kanaku nga yafuna driving permit. Ate gwe omugaye nti renewinga permit yo. Ate nga gwe mulimu gwakola buli kanaku. Buli kaseera. Gw'oleka oli alina diguli atasomesa buli kanaku kubanga baawo oluwummula. Naye ne degree ezo nabo abantu babeera bazitambuliramu babeera babikola bye basoma bye bakola. Naddala bakola amasomo ga sciences. No, not necessarily. Era kiribanga bonna bali driving permit. Nobanga togikozesa ng'olina drive. Kati okole bwoti ne bwoti osasula oba esente bwezi mukulu okyali ku kya permit. Naate omanyi nti olina n'okurenewinga endagamuntu yo. Olina okwezza obujja nga munnayuganda n'oddamu n'ofuna endagamuntu y'okwogerako kinze ndi munnayuganda. Kyo okiraba otya kyetaagisa tekyetaagisa. Byombi. Awo mbuzaabuzizaamu. Sikubuzaabuza. Anti kubanga waliwo bo abamanyiira okuzza obujja ebiwandiiko byabwe buli kaseera nga ba refugees. Kati naffe kyogamba tuli ba refugees kubanga ffe tuli baamu. Kati gwe gende Sweden. Ne bwe banaakuwa oba pension. Buli kaseera n'okuripotinga. N'olaga nti okola ki? Gy'oli wa Sweden. Kati refugee bw'aba ye yamanyiira okurenewinga status ye buli waali tewali nsonga. Lwaki? Mukulu kyoyogera nkirabye naye kyabuziba sijja kiddamu. Omanyi kakyamamamera bwokagolola kamenye kabumenyesi
kati oli yamanyire okuliniwinga ki buli kimu ekiki mukulu nzuno Tanzania I have to renew nzine Kenya nina to renew nzino mu Uganda nina to renew refugee status nina ndi nzuno mu Rwanda kale agambe nti bo ba refugees baba renewing na efe banansi atuleke kati anti uliriza omuze bwe gukwata uluza tulemo yes ayino gokola na lumanya ne salumanya balugendera bonna balugenderamu kubanga gwayina obuyinza bagwayina ebisumuluzo kakati nze sina gwe ngamba ina buyinza nze kugamba omuntu yamanyira kiki omuntu yamanyira enkola ye ey'ekintu nga Elon Musk kati mu America Elon Musk refugee ayi mukulu etteeka lyayise liriwo okutrayinga aba civilians mu court martial ne bali abamaje n'abamaje nabo babatrayingire mu civilian court ntibazi omusango n'omukazi civilian bamuze naye mu civilian court wanga byoyogera oyinza okugenda mu court martial anti buliriza court martial bagambi biki amateeka ge bagamba nti bwokolagana n'obano w'amagye eno yambala ekintu kyaki kyefaananyiriza ekyamagye kati n'abamagye nabo babeere nga basobola okukola ki okutrayingibwa mu zino kooti z'abantu ba bulijjo kibalansinge tutyaki n'abamagye babalite mu civilian court nga kiwedde lwaki kati ffe tukayanira nnyo obutagenda mu maaso court naye bagamba nabo nti bakayana nnyo tugende mu maaso ki nabo tubenga tulina olukusa olwasobola okubajjayo mu magye ne tubajjingirawa ajjemu ekyambala gye mu civil court nga yekwataganye ne civilian ne bakola ekivi tunaffe civilian court naye munenyeze no w'amagye tulayenga bamutadde mu Supreme Court wali yes naye bamuleeta kati katugambe nga mukamanda muhozi simanyi naye bamutwale mu civilian court ate nti abamu abo abamagye nawe tebaba na misango balekawo balina immunity ku misango ebyo byammwe mubadde ki uli kuki constitution yaffe ogimanyi bulungi oba oli kuba jemu constitution yaffe egamba nti balina immunity kati go okkiririza muki mu constitution yaffe oba nedda nzikiriza mu constitution mukulu oyo nga tuvuddeyo waliwo ebintu byentunuulira neŋŋamba oba kino kiri kitya oba tukikole tutya wakati nga bannabyabufuzi babaga amateeka agabayamba oba abagaba favoringa abantu bagoberere ki bakole ekituufu oba bagoberere amateeka yadde nga si malungi sitegedde ekibuuzo kyo kyekituufu wakati nga bannabyabufuzi babaga amateeka agabayamba oba agaba favoringa oba agali ku ludda lwabwe omuntu munnansi yani ordinary person ate bo bali baba bani omuntu wa bulijjo bali bo baba bani omuntu kale ateetabye mu kubaga tteeka lino atali mu buyinza omuntu wa bulijjo yani atali mu buyinza neka kulimba nawe omuntu wa bulijjo yani yenze ekyo kintu abantu bakikozesa nnyo si kituufu omuntu wa bulijjo omuntu akubuzaabuza era bapolitician zimwe omuntu wa bulijjo yani atali wa bulijjo yani yenze yegweyo omuntu omulala atali wa bulijjo yani lwaki tulina ekigamba omuntu gwakulembera omuntu gwe bakulembera abantu be bakulembera tikitegeeza nti baba bakulembera oba wa bulijjo tukiyite tutya simanyi gwe kimbuli kubanga mugamba nnyo nti abantu ba bulijjo be baani prime minister atuyita bawejjere prime minister ki right honorable Nabbanja mbulira gwita naye nkubuulira empisazo ye kennyini yemuwejjere ye kennyini yemuwejjere
kubanga akimanyi abawejjira abamanyi abategeera ng'abalabi kubanga naye muwejjere. Nze nyinza okugamba nti abantu basiru nnyo yawa nange ndi musiru. Nakyogerako lumu naye nakyejjusa. Toyinza nti abantu basiru yawa naawe oli musiru. Determinant y'amagezi oba wagipimiddewa? Katoyinza kuyita muntu nti musiru nga gwe tuli musiru. Toyinza yes otegedde otya ndi musiru ng'olaba byakola tebiri mu magezi ojanga naawe oli musiru. Katugambe ogenze mu bbaala kugula mwenki n'otuukayo osanga omusajja naga nti bakuwe ole bakuwe tiki nti bbiya mulimu bwa mu bbaala mwenna muli ki batamiivu. Era yensonga lwaki oli omukola ki omugulira. Kaakati omusiru arecognize amanya mangu omusiru munne kubanga naye musiru. N'omugezi amanya mugezi munne mangu kubanga naye mugezi. Omuntu mulamu amanya mangu omuntu mulamu kubanga naye muki. Era omuntu mulamu anoonya abantu balamu be baba bakwano be be baba bamenta be. So omuntu kasita owulira nti omuntu oli musiru naye aba musiru. Simple. Mukulu nzirayo wakati nga amateeka ago ge bateeka nti nga bagateekawo. Bateekawo amateeka kulemera mu buyinza ate nga kituufu. Ekibiina kyonna eky'ebyobufuzi ekigendererwa kyakyo kukwata buyinza kulemera mu buyinza. So eyo si nsobi. Ensobi eri nti olemeramu otya lwa mpaka lwa kalulu. Okitege naye ng'ekigendererwa kya buli kibiina n'amateeka agajja gajja kufufugaza ggwe agenda okukola ki okufugibwa then bo basobola okweremeza mu ki mu buyinza. Yes. So amateeka si gammwe abafugibwa gaabwe kubanga be bagabaga naye bagakolera ffe. Ani owuninga etteeka? Not necessarily alikoze kubanga omwana wo omugamba nti tokomawo after 6 njagala by saa 12 obenga oli waka. Etteeka eryo liba lyani? Liba lya mwana nga nze ali muwadde omuzadde. Weebale. N'etteeka liba lyani? Lya mwana. Eri omwana talina kwenyigira mu kukola tteeka eryo. Kati ekitegeeza etteeka kiba kyakulwanyisa kya supreme. Etteeka libeerawo nze nsobole okulemerawo. Amateeka gano gaba ganyigiriza nnyo mukulu omuntu akole ekituufu oba agoberera etteeka yadde nga linyiga. Liyinza okuba nga likunyiga ng'olina oddigoberera. Kati ng'etteeka katwogera ku tteeka lya Public Order and Management Act. Sirimanyi bulungi linyinyonnyole mpulire. Etteeka lye bayisanga mwe baali baagala okugira ku nkiiko ezaali zigenda okuba ez'abannabyabufuzi. I think gwali mwaka gwa 2015 nga tugenda mu 2016. Bakola Public Order Management Bill. Era kimu ku nsonga ekyagikubisa okusalawo ku enkiiko ezigenda kukubibwa zitya. Balina kuyita mitendera ki okuzikuba. Poliisi ejjiramuwa. Kyalinga okukugira bannabyabufuzi. By then abaaliko wano mu ggwanga Uganda Dr. Kano Kizza Besigye nga bamukugira ku nkiiko ze yali agenda otandika okukola ki okukuba. Nga bagamba nti poliisi olina okugisaba oluki olina okugitegeezaako yadde nga bo mu kukola ebintu byabwe baalaga nti poliisi olina okugisaba olukusa. Naye ng'ate etteeka lyo ligamba olina okugikola ki okugitegeezaako.
oba ntegedde Yeah. so mukutegeezaako mba sikusaba lukusa naye mba nkutegeeza nti ŋŋenda kukola kino tulabanga oluvannyuma lw'etteeka lino nga limaze okuyisibwa abannabyabufuzi ab'enjawulo bwe baakubanga enkiiko nga bazisazaamu dda ku kigambo okutegeeza n'olukusa nyinza okukutegeeza ng'ebigambo bye nkutegeerezaamu bisaba lukusa ate ggwe oyinza okumpa olukusa nga teruli mu kutegeeza kwange gy'oli kakati mukulu kumbeera yawulamu ebigambo bino bibiri poliisi ekugamba ki ekigamba nti tutegezeeko si poliisi ate nekugamba nti permission kakati gwe mbuulira mistake evaawo lwaki tosaba totegeeza ne permission nogisaba omulundi gumu etteeka lyo nga lyokansooka ensomeko wano mbalage etteeka lino bwe lyabagirwa the Public Order and Management Bill. The Public Order and Management Bill in Uganda is a law that regulates public meetings, particularly assemblies, processions, and demonstrations held in public places. It outlines duties and responsibilities of the police organizers and the participants in these gatherings with the aim of ensuring public order and managing demonstrations. Nga baagala okutangira abeekalakaasi abapoliisi bajjamu okutangira like to protect the public from the demonstrators. Etteeka lino wojja eno wansi nze kyekugamba kiri bwe kiti nti oli akubuzaabuza wantegeezezza naye tewafunye ki lukusa kakati nze kyegamba nti kakati nze bwe mba ŋŋenda kwekyo ekintu lwaki simutegeeza ate at the same time ne musaba n'olukusa mukulu etteeka liŋŋamba kumutegeeza nti mu kaseera bwe kati ne mukadde bwe kati tugenda kuba n'olukiiko wano bwe wati etteeka bwe liŋŋamba teriŋŋamba nti ampa olukusa bwe ŋŋenda mu ango y'okumpa olukusa ekiba kitegeeza nti poliisi kubanga ligamba kutegeezaako poliisi bwe ŋŋenda mu kumpa olukusa mba nnina okulinda ebbaluwa ya poliisi enziramu nti tukukkiriza genda mu kino ekifo nakino ekifo nakino ekifo naye etteeka lyali lyateekebwamu nga wemba tugenda kwekalakasa if we have a peaceful demonstration nga poliisi etuwa abakuumi omanye bwogende bulyambwa olyambwa yes ensi gye tulimu eri corrupt kitegeere bwe mwebuzaabuza ate ensi gye tulimu teri corrupt kakati okimanyi bulungi nnyo poliisi era ejja kugamba tetwakuwadde lukusa wakubadde watukoze eki yadde nga watutegeezezza kubanga poliisi naye ina mukama waayo agigamba nti mukole kino oba mukole mutya kati naawe n'okuyiiya obukodyo bw'ekiyaayi nga bo era nze kyova olaba enjagala nnyo Kyagulanyi oyo yakulira mu ghetto si muyaaye nti musiru naye omanyi omuyaaye ekigambo omuyaaye si kyangu okunnyonnyoka omuyaaye si necessarily nti abaki abamusiru oba abatategeera oba abatamanyi kyakola nti oyinza okusanga omuntu ng'akola ekintu bulungi nnyo kati omusajja muyaaye oyo olw'okuba akola ki ekintu kyakikolera mu kirina okukolerebwa mukadde kakati twawulemu obuyaayi obw'ekisiru n'obuyaayi obw'amagezi kati bw'olaba ng'okolagana n'abayaayi olina kuba muyaayi desperate times call for desperate measures webale era teryasobola Museveni kujjako omuyaayi togana ne Museveni muyaaye nkiddemu simanyi oba Museveni muyaayi naye teri muyeekera atali muyaayi simanyi oba ye muyaayi siyagala kikuddamu ekyo naye nze
Okusinziira ku byensomyeko byemmanyi teri muyeekera ataba muyaayi. Lwaki? By methodology nti muyeekera ajja kujja gambi nti twagala ku lumonde w'oyo. Bw'omumumma ajja ekiro n'amubba. Oba ng'amukwatamu kamutwale ndabe ekyo n'akola. Oluusi takola ekyo. Ayagala kuba mulungi ajja enkeera nga ganti olabye esaga nti olumonde omumpe bamubbye nga yeyazze ekiro n'amubba ate nga enkeera ku makya n'akeera n'akugamba sagambye kati tebamubbye era otegeerawo nti gwe yamubbye otegedde otya nti bamubbye anti kubanga era weekubira enduulu nti lumonde wange bamukoze eki nti bannaye lumonde wange yabadde wano bamubbye kakati teri muyeekera mu nsi yonna atali muyaayi, atali mubbi, atali mulimba. Kubanga byonna olina obikola mu lutalo olina okulimba abantu kino oba kiri. Tuyite wano mundeke nkole ntya. Tosobola butabba abantu baba bafa enjala okola oti nga balina okulya olina obbaga nabaye tunaalya ki aitha emmere mugisaba oba mugibba oba bagibawa ebintu ebyo byonna okitegeera ate nga survival y'omu ghetto ne mu ghetto nayo waliyo obuvunaanyizibwa nti nsurvivinga ntya kubanga ghetto is not an easy place to live in. It's a matter of survival for the fittest. True. No muyeekera, it's a matter of survival for the fittest. So nga bwe tugamba nti steel yawagala steel ekyuma kyekiwagala ekyuma n'omuntu awagalwa kyuma owulidde n'omuyaayi ayagala muyaayi okumuwagala simusensenfu nti bayaayi basiru si basiru kyogamba makkati nga bannabyabufuzi bakola amateeka gano babaga amateeka agabafavoringa nga tegabafavoringa abantu omuntu alina kweyisa mu ngeri ya kiyaye kati okolaki mu ngeri ya bulimba mu ngeri ya kwebuzaabuza bwetyo kyetulimu si kyemuliko ninga kyekyandibadde kikolebwa si kyekyandibadde kikolebwa ne dynamics zaffe history yaffe ebyafaayo byaffe bituletedde okubeera bwe tutyo. Lwaki abantu tebasalawo ne bagondera etteeka eri balikoleddwa ate tebaligondera anti obutaligondera kyekikozesa ebyekiyayi tebaligondera balimenyekera kubanga liyinza okuba nga bbi kati akole ki era olina mufuusinga odikola ki kati abaana bawaka bonna baga nti mwenna mulina kulya kawunga olwaleero banaakola ki tewali kyebasobola si teeka so balina kumenyekera tteeka eri naffe tulina okumenyekera amateeka agamu naye nga titugaagala naye tugamenyekera tugamba era mu kumenyekera amateeka ago y'ensonga lwaki abantu bamaliriza bakoze ebyekiyaaye kubanga abatayagala kumenya tteeka n'asalawo kukolesa bypass ensi gye tulimu tukkirize ebintu bye tuliko bya kiyaaye byakuyiiya byakuyiriba bitya nti tewali amanyi kirina kukolebwa tewali amanyi n'abakulembeze tebamanyi kirina kukolebwa nze ngamba nti bakimanyi naye bebuzaabuza tebakimanyi kubanga singa tebamanyi mukulu kirina kukolebwa singa tebabaga tteeka ku tteeka okumanya ekyokukolebwa omanyi otya ekyokukolebwa. How do you come to know kino kyekirina okukolebwa gukinyinyo omanyi otya nti kino kyekirina okukolebwa by knowing the destiny the destination of the activities zogenda okussa mu nkola zikutuuse ku destination. So that's how you know what to do. Tulagawa kakati bw'ŋŋamba nti bano abakola amateeka bamanyi ekirina okukola no tebamanyi lwa nsonga kuba tetulina defined destination gye batugambye tetulagawa
nze ngamba mukulu nti nemerako nti bamanyi ekyokukola. Bamanyi ekyokukola nagambye naye tebakyagala bwagazi. Okumanya ekyokukola si kwe kumanya when to do it. Okumanya ekyokukola nakugambye iyo knowledge. Okumanya when to do it is wisdom. Ebintu bibiri byanjawulo. Okumanya ekyokukola tekitegeeza nti okikole kati gw'oli mukazi oli muwala oba wabairako omuwala kati oli mukazi mufumbo ndi mukyala mufumbo naye wakulu omanyi nti olina okufumbirwa. Exactly. Ng'okimanyi knowledge naye ddi eyo wisdom. Okitegeera nfumbirwa ddi ku myaka emeka. So abavuzi baffe oba abakulembeze baffe lwaki tebamanyi gye tulaga? N'omuntu oyo aba mukulembeze tebamanyi gye tulaga olw'okuba nti bajja ne luggage eyaabwe baggage oba luggage bajja n'ebyabwe ebyokkola bajja n'okuwoolera eggwanga bajja n'emigugu egitali ezimu nga tegirina physical nkugambye bajja ne luggage egyo emigugu gye bajja najjo. Bano baatufuga bati bano baganda baatulimisa bano wakyoli baali mu magye baatutulugunya kati bw'ojja ne luggage eyo mu byobufuzi tolina kyoyinza kukola. oyagala ng'okola otuukirawo mu kubaga tteeka okola odda mabega. Bano baatukola bati bali baatukola bati bano baatukola kino oba nga zze mu revenge. Yes, vengeance. Oli yagamba nti yazaala omwana n'amutuuma erinnya nti vengeance nti yagenda okumwavenjinga. Nze sibimanyi. Nze naye nawulira biwuliro oba nabiwulirawo. Kati olina gamba nti yazaala omwana yagenda omukola ki? Yagenda omwavenjinga. Kati awo era gwe n'osigala awo ekyo kiba kigenda gobera mulembe ku mulembe. Okitegeera? Kati waliwo abakula nga bagamba nti naffe ate balina otuyita erinnya eri. Naffe balina otuyita bati erinnya era ojja okuyayo abaana abato kati nga beetumya amannya agafaanana naago ag'omuntu agenda okwavenjinga. Simanyi kukola ki? Avenjinga kuwoolera ggwanga. Okitegeera? Abaana bajja geetomba muwoolera ggwanga. Olowooza abo bamu mukuba byasa amannya bagajjawa gaabika. Ndowooza gava mu nneeyisa y'abantu. Omuntu agenda nti ate oba oli yagamba nti nerinnya gy'oyo alimpoolera eggwanga nga naye alyetuuma. Waliwo neyatuuma omwana kire kyankuba. Kire kyankuba amannya gajja mukulembeze w'abavubuka. Mulyanyama simanyi kati waliwo bamulyanyama bamukuba byasi ewulidde basimanyi mutokambaali mannya mangi nje nno. Naye tuli kumpi okwetuuma naffe amannya amazibu tuyinza okwetuuma bazuka ng'omuntu akola balaba kyasi. Tutera kutoba kyasi. Kyogamba mukulu mu mbeera eno nga bannabyabufuzi babaga amateeka agaba favoring nga tega favoring abantu okwekuumira mu nze ekyo njagala tusazeemu. Teri tteeka li favoring abantu oba li favoring buli wawulira nti waliwo etteeka wabaawe gwe bakugira kulemera mu buyinza. Mu mbeera eno nga bannabyabufuzi babaga amateeka kwe kwogera ebintu byetu kati singa tubikula ebitabo ate omuntu omulala ajja kubanga kikyayagala ekyo. Twogera tutya omuntu n'ategeera owa wansi. Ekintu tukijja kitya waggulu nekikka ku muntu ki? Omuntu owa wansi anti waganye okumwogerako omuntu gwagambye omuntu owa bulijjo. Nenze ngamba omuntu owa wansi yaliwa banjawulo. Yaliwo owa wansi n'omuntu owa wansi byanjawulo. Kati owa wansi yaliwa wansi mu ssente
nga talina bulungi teyenkana n'oli waggulu wansi mu njigirizibwa nga teyasoma ku kenkana mulala wansi mu yenna mu byobufuzi wansi nga talina kyakola ki ekyo tekitegeeza nti muntu wa bulijjo ayinza okuba nga asazeewo obutabiba. Abawuliriza baffe mwebale kutugoberera ate n'okulaba talk show eno nsuubira nti mukitegedde bannabyabufuzi wakati nga bakola babaga amateeka agabafevaringa omuntu akola atya omuntu mukulu agambye omuyaaye awagalwa omuyaaye ekyuma kiwagala kyuma ekitegeeza n'abakakola bayaaye naffe tulina kuba bayaaye. Nze nkugambye kasitobera n'omuyaaye omuyaaye yawagala muyaaye ki munne okitegeera mwebale kutugoberera mukama batuweera omukisa mweraba.